Ani liri puzzle yani? Liri puzzle muyimbe yakuba enkudi omanyi tomanyi. Yayimba ki? Tuogere ku basajja toleeta bakazi mu interview. Ontegedde? Yayimba ki liri puzzle? Enkudi. Sibimanyi. Ontegedde? Owulire kye ngambye? Liri puzzle mukazi? Interview eno ngenda kwanukula abasajja bokka sigenda kwanukula mukazi n'omu. Ntegeerekese? Abakazi tujja baanukula sometime leero nyanukulako basajja bokka. Abakazi be bakyasinze entalo era omukulu oyo gogamba nti mukyala gamba tomanyi kuyimba. Anti nkugambye nyanukula basajja leero sigala kwanukula mukazi n'omu. Ontegedde? Abakazi baleke wali tusooke tudiiringe n'abasajja. Bino by'abasajja. Omukazi toteekayo omutwe. Siro okudda e Uganda President n'akufunira entambula n'otuuka e London n'okomawo. Abantu abambazeemu obusiru nti nkoze ensobi y'okukomawo nandisigaddeyo. Amagezi gaabwe ngeetaaga naye nali nsinga geetaaga nnyo wali nga sinnafuna visa. You understand? So bwe baba amagezi ago tebaasobola gampa wali kufuna visa entwala London, then nsaba mutima mulungi tebampa bula mu budde buno okuba nga nkomyewo. Amanyi buli omu aba nekyalowooza. Yes, balowooza bwe batyo nange nina kyenkola ki. So nina ku respectinga nnyo yasobola okufaayo antwala e London okusinga respectinga bano abaleese amagezi ku kadde akakola ki akasembayo. So I just want to tell you I'm back in the country but I'm not gonna stay here for long. I'm just here for like 1 week, then I'm going to get still another flight to go back to London, going to shoot a video. So just 1 week, but I'm flying back because I got a deal of shooting a video for my new song. It's called Shuawin. So I'm just here for a disciplinary committee, so I'm gonna just discipline some individuals, then I njagala tuddeyo ku nsonga ya omunene w'ekibuga Saimo. How did Saimo get to take your money? Saimo told the money the way you saw, just got it from stage. I trusted him like any other Ugandan, like a person whom I knew is rich, the person whom I know is working on a big television from Uganda. So I just trusted him and I thought he could keep my money, but unfortunately came to find that he lay away without the money. Roughly, when you count money that was won by Saimo, how much can it be? He took out of money because in London people don't use shillings, they use dollars. Those who came from Canada, they gave me pounds, but at the end of it all, I've come back home without any coin. All the money was taken by Saimo. So when I talk now, you don't have any coin? Yeah, I took all the money, but how I think Saimo Mnene is not the biggest problem. This incident just helps us. I've just got to discover that the thieves or the wrongdoers are not the problem of Africa, but the problem are those who come out to defend the wrongdoers. So this time round, I'm not going to blame Saimo so much, but I'm gonna first of all, deal with those who came out to defend Saimo what he did. Why don't you question Saimo to the extent of more sentences? Saimo namwesiganga nawe wasobola okwesiga omukozi wa TV gwe wawulira okuva ng'okyali mwana muto ng'alina olubuto lunene okusingako nawe n'olowooza nti engerika ye k'alina olubuto lunene yakkuta. Nange nalowooza nti abalina embuto ennene baba bakkuta, naye nakizudde leeti nti ate abalina embuto ennene nabo oluusi enjala eba ebaluma. That's how I gave him the money. Ku nkomerero zonna n'adduka nazo. Kano katutte ebbanga naye olinga ayagala kusiizinga fire. You are landing Uganda, Saimo is in Uganda. Bubaka kibo wa Saimo. Do you still need your money? Yes, twetaaga nnyo sente zono singa ekintu ekirala kyonna. Sente tuzi ganjano ame. Ganjano ame. Ganjano ame. Tuzagala azirete tuzagala. Yeah, at the same mukadde kekamu. Ndi ready okusonyiwa Saimo ku bukwakulizo buno. TV gyakolera singa evaayo nayo neegatta eddoboozi neevumirira ekikolwa ekyo. TV eyo nga weebadde ekikola ne ku bantu abalala ebikolobero bye bakoze n'ebiteekayo n'ebiraga ensi nti kino kikolobero
nti Haji Bulukani yadduse n'embizzi ekyo ne bakiteekayo mu gataliiko nfuufu ne bakiteeka ku Facebook ne bakiteeka ku mikutu gyonna. So sinnabalaba nga kino bakipositingako. I don't know whether bakiwagira oba bakiwakanya. So kati saagala basigale mu silent nga babadde bapositinga ebirala na kino bakipositinge ku mikutu. Bwe bamala okipositinga either mu kukiwakanya oba mugamba nti bakiwagira, then awo tujja kusiizengamu ku fire. Singa TV enaaba tekoze ekyo ne Simon nga tebakoze ekyo, twagala ssente. Yibulake Mukasa agamba oli mulalu, that's why Simon Munene w'ekibuga tasaakwanukula kuba omusajja omukulu n'olikodinga omusajja munno at the same time ne mulwanira ssente. Obulalu bwo bwe Uganda wabutwala London. That is how Yibulake Mukasa is saying. What is your response about that? Yibulake yaliwa yona yali munnamawulire eyafuluma eyalemu eggwanga oyo. Ibulake nyiza obutamuddamu kuba emyaka gye jjajja wange. Njagala nnyo ne omuntu ne muwa ekitiibwa kye kuba bw'aba agamba nti nze ndi mulalu, then lwaki ate babba ssente z'omulalu? Ntegeerekeka gwe lwaki obba ssente z'omulalu era nfuuka mulalu nga ssente zimaze kubbibwa? Bwe baali tebannanzibako ssente olwo saali mulalu. Kino ekyantuuseeko yebituuka ne ku bayimbi abalala bonna baapukamingi bannange nti bwe babaawo kye bamukoze wavaayo okweyogerako okwerwanako, abalina eddoboozi bagatta eddoboozi ku babbi ku bakozi b'ebikolobero ne bawunzika nga ono atalina ddoboozi ensonga ye bagivunise. So Uncle Yibulake Mukasa, eggwanga nga bwe lyakulema nsaba obeere gy'oli mu mirembe. Atumuwe ekitiibwa olw'emyaka gye. Eggwanga nga Uganda, Simon Munene w'ekibuga wekuba empi ku matama. Simon Munene w'ekibuga alina sikini una w'olina ekikutegeeza ensolo yakusuubiza weekomerawo bweti tusokera ku fango ne gisosebbula. Yabasuubiza wakomerawo wati mu Uganda. Lwaki mulumba ekitebe ng'ava mu Uganda? Lwaki mulumba ekitebe ng'ava mu ggwanga? Omukulu wuuyo atuuse yabasuubiza liripazo lunnabe, yabagamba liripazo lunnabe. Omunene w'ekibuga Simon. How did Simon get to take your money? Simon told the money the way you saw, just got it from stage. I trusted him like any other Ugandan, like a person whom I knew is rich, the person whom I know is working on a big television from Uganda. So I just trusted him and I thought he could keep my money, but unfortunately came to find that he lay out without the money. Roughly, when you count money that was won by Simon, how much can it be? He took out of money because in London people don't use shillings, they use dollars. Those who came from Canada, they gave me pounds, but at the end of it all, I've come back home without any coin. All the money was taken by Simon Munene. So when I talk now, you don't have any coin? Yeah, I took all the money, but how I think Simon Munene is not the biggest problem.